Senior Superintendent of Police Moses Nanoka nganze Deputy RPC ndio ndaba kulembeza abalala bitongole biraye by'obukuumi tulina DPC tulina UPDF commander here era tuli wano ku mulamwa guno gwa show yetugenda okubeera nayo eya return of champion Gudo. Tuli wano Lugogo Kcca grounds for mulimu gwaffe nga police okulaba nti tukuuma abantu n'ebintu byabwe era show bajikiriza tugenda kubeera naye era tugenda kulaba nti tutekawo obukuumi okuuma abantu n'ebintu byabwe nga bali mu kunyumirwa era tukubiriza abantu bonna nti security weeri bajje banyumirwe basanyuke nga bawagira abantu baabwe era n'obukwakulizo bwe tugenda okuteekawo tubasaba nti abantu baffe mu bugonderi tutambulire wamu lwa mbeera eriwo tulinamu embeera ey'obutujju gye tulina okulaba nti tugezaako nnyo okulaba nti tugimanaginga so tukubiriza abantu baffe mu bugonderi amateeka ge tugenda okuteekawo n'obukwakulizo obuliwo tulabe nti tunyumirwa swegende bulungi. Okay, afane kino ekivulu kigambibwa kya mwana muto. Munakkiriza abaana obudde obw'ekiro n'omuyimbi yennyini munamukiriza champion Gudo okuyimba obudde obw'ekiro. Waliwo level ssaawa abaana ze balina okuyimbiramu. Afane ogambe naye. Gudo n'abaana abalala bajja kuyimba nga obudde bukyali. Abasigadde abakulu basobola kuyimba leeti naye tetugenda kukkiriza abaana okuyisaamu obudde bwe balina okubeera mu bivulu. Show eno ongereza ku kyo nakyo nkyabuzizza
tunakkirizamu abantu abakulu okunywa omwenge mu maaso g'abaana abato kuba show ya mwana. Tuyinawo entegeka ey'abaana, obudde bw'abaana n'entegeka y'abaana, ne tubeeramu n'obudde bw'abakulu n'embeera abantu abakulu gye bagenda okukoleramu ebintu nebibirira. Eyo birabyo babisetinze dda byonna. CCD Champion Gudo live. Ali screen agenda kuimba live nawe bamwekete mukono gwa live. Okuyingira mitwalo 2 VIP mitwalo 5